إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيبتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا. تكم يونا تبارك الله فيكم نومسوم وفي ويتيبوا دالا دالا oli musiramu era ng'ekyo kibuuzo ekibeera kikubuuzibwa gwe wenna agamba nti oli musiraamu. Barakallahu fiikum. Olwaliro biidhinillahi tabaraka wa taala tugenda kukwatagana n'ekisha yaffe eyannamba mukaaga. Wa barakallahu fiikum. Naye nga tetunnaba, Allah yatugeredde barakallahu fiikum omuswiba omulala ogw'okufa kwa mwannyinaffe, omuswiba ogw'okufa kwa mwannyinaffe Hajati Mansura. Wakiwulidde Hajati Mansura mwannyinaffe oyo amanyikiddwa wallahi mu firudi ya da'wa, amanyikiddwa mu busalafu, amanyikiddwa mukyala abadde musiraamu kyetumumanyiko mu butuufu. Wakiwulidde wala nuzakki ala Allahi ahadan wallahu yatawalla sarail. Mu butuufu tufiiriddwa nga umma y'obusiraamu. Wakiwulidde naddala e Uganda tufiiriddwa omukyala subhanallah abadde mulungi mu da'wa. Allahu akbar. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako, akkirize kaweefubeewe mu butuufu gwakoze omuyitirivu ennyo mu madalasa ag'enjawulo, mu kusomesa Qur'ani y'ekitiibwa, abadde musomesa mu masomero. Allahu akbar. Tusaba Allah amusaasire ya rabbi. Temumwerabira bannange ne baganda baffe bonna, wakiwulidde basheekhe baffe bonna abooluganda bonna abaatufaako, banne temubeerabira mu dduwa zammwe. Musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasira, abasonyiwe ebyabasobako, abeere nga akkiriza kaweefube waabwe. Tebalina kye babeetaagamu olwaleero okujjako okulajjanira omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekisa, abeere nga abasaasira ya rabbi, abayiseewo awazibu w'okuyita. Barakallahu fiikum. Naam, tugenze ku mutwe ogugamba nti empagi za la ilaha illallah ebbiri. Empagi za la ilaha illallah ebbiri. Tugaye nti gwe musomo gwaffe lekya namba 6, era nga tutandikira ku lupapula 25 mu kitabo kyaffe ekiyitibwa ddala ddala oli musiraamu, ekyatuwandikirwa mukadde waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu llahu ta'ala. Allah mutukuumire. Wa barakallahu fiikum. Agamba sheekhe w'ekitiibwa nti omukkiriza ow'ekitiibwa bw'oba otegedde bw'oba otegedde ebibambulira ebituuka ku mushiriku ku duniya ne ku akhira, manya nti tewali kintu ekituyambako kuwona shiriki ng'okumanya empagi z'ekigambo la ilaha illallah, ekyo kyotabuusabuusa nti kyekizimbirwako
obusiraamu. Okulwa empagi ezo zigenda tuyamba kinene nnyo, okiwulidde, singa tunazitegeera bulungi, singa tunazenywerezaako, singa tunazeekwatako, singa kugamba tunazeetegereza bulungi nnyo, zijja tuyamba biidhnillahi tabaraka wa taala okubeera nti oba oliawo tulongoosa obusiraamu bwaffe, oba oliawo tulongoosa la ilaha illallah yaffe, oba oliawo twewala shiriki, twewala ebimenyawo obusiraamu bwaffe. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti buli lwotegeera ebigumya omuzimbo otegeera ebigumenya, ate buli lwotategeera bigumya muzimbo tosobola kutegeera bigumenya. Wa barakallahu fiikum. Naam, agamba nti n'olwekyo bw'otegeera amaanyi g'ekigambo la ilaha illallah kyokakasa nti gwe musingi gw'obusiraamu, kikwanguyira okutegeera ebikimenyawo ne bitta obusiraamu bwo, n'osobola okubyewala. Naam, barakallahu fiikum. Buli wonaategeera amaanyi gaakyo, buli wonaakitegeera bulungi n'okikenkuka, ogenda kuyambibwako kinene nnyo okubeera nti otegeera ebikimenya, okiwulidde, okubeera nti otegeera ebikyonoona, osobole okubeera nti obyawo, osobole okubeera nti okola ki, obyewala, okiwulidde, osobole okubeera nti obyewala. La ilaha illallah yo ebeere nywevu. Barakallahu fiikum. Maaso g'omutonzi wo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Sheikh agamba kimanye nti la ilaha illallah amaanyi gaakyo gali mu mpagi bbiri, era emu ku zo bw'emenyeka obusiraamu bwo buba bufudde era oba ozikiridde. Barakallahu fiikum. Anti wano Sheikh kyategeezaamu oba amakulu gaakyo kwe kubeera nti empagi bbiri eza la ilaha illallah zonna oteekwa okuba nazo, era lwekigenda okubeeramu omugaso, era lwogenda okuganyirwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Singa emu bweti yokka yonna gwe gyoyigamba, singa emu bweti yokka, singa emenyeka, singa ebulawo, singa tebaawo, togenda kubeera na la ilaha illallah, era tekigenda kubeeramu mugaso. Kitegeeza ki ekyo? Nti bwe twogerera mu equation, naam, empagi zino bbiri omugatte gwazo lw'ofuna ekiyitibwa oba ekyenkana la ilaha illallah. Exactly. Okiwulidde bulungi? Singa bino ebibiri toba nabyo, togenda kubeera na kiyitibwa la ilaha illallah. Wa barakallahu fiikum wa min thamma, era n'oluvannyuma togenda kubeera musiraamu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, agamba Sheikh owekitiibwa nti kimanye nti la ilaha illallah amaanyi gaakyo gali mu mpagi bbiri, emu ku zo bw'emenyeka obusiraamu bwo buba bufudde era oba ozikiridde. Kakulu nnyako nkazeemu okeetegereze bulungi. Sheikh agamba nti empagi esooka eyitibwa annafi, empagi esooka eyitibwa annafi, naye n'ekyo kiri annafiyu. Okiwulidde bulungi, tukitereze bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala mu njatula. Ekigambo ekyo kiri annafiyu, y'empagi esooka. Annafiyu y'empagi esooka. Barakallahu fiikum. Agamba Sheikh nti ekitegeeza okumenyawo n'okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti empagi ey'okubiri eyitibwa al-ithbat, ekitegeeza okunywezaawo okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu butuufu. Ezo nno z'empagi za la ilaha illallah Sheikh zaatulazaawo mu bufunze, kakati nga agenda kuzinnyonnyola mu maaso awo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naye nga kyenjagaddemu okusingira ddala nti empagi esooka gye bayita annafiyu, empagi ey'okubiri gye bayita al-ithbaatu. Sheikh atuwadde amakulu ag'amangu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Annafiyu kitegeeza ki? Okumenyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'obiwakanya, okiwulidde, n'obijjawo. Al-ithbaatu kitegeeza ki? Okunywezaawo obutuufu bw'okusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu
min amthalikum. Agamba Sheikh wekitiibwa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga empaji okuzimbirwa ekigambo la ilaha illa Allah, era ng'empaji ezo ge makulu g'ekigambo ekyo agafuula akyogedde omusiraamu nti amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba atya wano, kyekino kyatugamba wano nti faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam fisama laha. Eri mu suratul Baqara 2:56. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti omuntu yenna awakanya ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah nakkiriza Allah nti yeyekka asinzibwa mu butuufu aba yekutte ku muguwa omugumu ogutakutuka. Muguwa kyogo la ilaha illa Allah. Wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh wekitiibwa nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaze mu aya eyo waggulu nti omuntu tasobola kuba na la ilaha illa Allah okujjako ng'amenyeewo byonna ebisinzibwa ebitali ye. Ekyo nno kyannyonnyodde Sheikh n'agamba nti annafi kwegamba ebyo bye bitegeeza oba yempaji esooka eyitibwa annafi. Agamba Sheikh ate n'anywezaawo okusinzibwa kwe yekka, amakulu okusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Era Sheikh n'akikulaga mu brackets n'agamba nti al-ithbat, amakulu nti ekyo kyekiyitibwa al-ithbat, okunywezaawo. Agamba Sheikh wekitiibwa nti okimanyi bulungi nti n'abashiriku abeeyita abasiraamu boogera ekigambo la ilaha illa Allah. Naam, agamba kati weetegereze empaji zino ebbiri osobole okwawula wakati wa shahada y'omusiraamu ne shahada y'omushiriku omukafiiri. Tugenze ku mpaji esooka tugamba annafyu, mpaji esooka annafyu. Naam, agamba Sheikh wekitiibwa nti okimanyi bulungi nti waliwo ebintu bingi nnyo ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kituufu era naawe kikakasa ebintu biyitirivu okamala obukamazi nkuyanja ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh agamba ebintu ebyo byonna bisinzibwa mu bukyamu, anti wakitegedde dda nti tebirina bulezi bwonna bwe birina eri ebitonde, wabula nabyo bitonde byennyini ebirerwa obulerwa, nga birerwa nannyini kubitonda Allah subhanahu wa ta'ala. Nabyo byennyini birerwa bulerwa, birabirirwa bulabirirwa. Ani abirabirira, ani abirera ye Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kubitonda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh agamba kyokka wadde tebigwanidde kusinzibwa, abantu bangi basigala babisinza mu bubuze, mu bukafiiri, mu bubuyabuya n'obulyazaamaanya obw'ekika ekyawaggulu. Agamba Sheikh waliwo abasinza lubaale nga gwe basaba okubatuusaako ebiruubirirwa byabwe n'okubajjirawo ebizibu. Waliwo abasinza saabakafiiri dajjaali bishaka. Waliwo abasinza entaana y'omukaafu ngobya. Waliwo abasinza abalongo. Waliwo abasinza ejjirikiti nga buli kifudde bakisuula ku lyo. Waliwo abasinza ebyoto bya lubaale. Waliwo abasinza empewo z'ekika, amakulu agambye nti empewo ez'ekika. Wakiwulidde bulungi? N'agamba nti mbu nga bwe zibafuuwako ebyesibye bitaggulukuka. Waliwo abasinza abafu nga bakuŋŋaana ne balima ebijja ne baloopa ebizibu byabwe eri abafu abo, ng'abamu beerimbise mu kye bayita okumanyagana ng'olwaliro bwe kiri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu bawoza tugenda kumanyagana, tugendako mu kyalo, tugenda kulima ku bijja, okiwulidde, oba tugenda kulima bijja naye nga balimba. Okiwulidde bulungi? Ng'ekigendererwa kugenda kuloopayo bizibu byabwe, mbu kugenda empewo zibafuuweko, musimanyi ebyesibye bitaggulukuke, wa hakadha. Barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, kakati agamba Sheikh wekitiibwa barakallahu fikum
tuddemu wano waggulu nti waliwo abasinze empewo ez'ekika mbu nga bwe zibafuuwako ebyesibye bitaggulukuka. Waliwo abasinze abafu nga bakuŋŋaana ne balima ebijja ne baloopa ebizibu byabwe eri abafu abo ng'abamu beerimbise mu kye bayita okumanyagana. Agamba Sheikh Ekitiibwa nti waliwo abasinza ebigali bye bassa wansi w'ebitanda, waliwo abasinza entanga mu miryango, waliwo abaawanika entanga mu miryango zitangira ebizibu okuyingira mu nju. Okiwulidde bulungi? Kati nga bwe tuli mu kumenya ebika bya shiriki, barakallahu fiikum, wano wennyini wenjagala okukolera katanbiihi akakulu ennyo biidhenillahi tabaraka wataala akasaana okwetegereza abasiraamu mwenna, biidhenillah, abasiraamu mwenna, more special n'okusingira ddala abagisu. Baganda baffe abasiraamu abagisu n'abasiraamu abalala abasigadde, bannange tukimanye, tetuwuddiisibwa, tukimanye era tukikakase nti okusala embalu bushiriku. Okiwulidde bulungi? Egyo emikolo gye bakola egyo egy'okusala embalu, okiwulidde bulungi? Egy'okusala embalu, ebintu ebyo bya bushiriku, ebintu ebyo bya bushiriku. Okiwulidde bulungi? Omusajja yawadde amawulire ku TV nga mulaba omu kubasala embalu. Okiwulidde bulungi? Musimanyi Lubaale yamulaamira, simanyi Nankani, simanyi ebiki. Abalala bagamba nti embalu tesalwa buli kiseera. Eyina season mwesalirwa, mwe bagisalira. Waliwo emyezi gye bagisaliramu nga gye balina ogisaliramu, tebalina kusalira mu myezi mirala. Simanyi olaba? Kwegamba emirala oba gye gihurum simanyi, oba gino gye gihurum simanyi. Okiwulidde bulungi? N'olwekyo obushiriku buli omwo buyitirivu. Bannange twegendereze, barakallahu fiikum, twegendereze baganda baffe abasiraamu abagisu. Musomese tawhid, musomese abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bategeere bulungi obusiraamu bwabwe. Mwewaza abasiraamu, mwe mumanyi bulungi nnyo ebirala bye tutamanyi. Okiwulidde bulungi? Mwe mubimanyi ennono zaabwe. Okiwulidde bulungi? Bye banonooza, bye bakola batya, ebyo mubimanyi bulungi nnyo. I'tiqadaati baatila, enzikiriza enfu eziri ku mbalu mpitirivu. N'olwekyo barakallahu fiikum abasiraamu twegendereze. Sheikh agamba Owekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nti waliwo abaabye ennyimbe, waliwo abagema enkuba, waliwo abeesibazirizi, waliwo abafuwa emmindi ez'ekishiriku. Okiwulidde? Agamba nti zibamalira ebizibu. Waliwo abasinza amasaŋŋanzira nga balowooza nti galimu amaanyi agatali mu bifo ebirala. Waliwo abasinza omuntu gwe basoose okusanga nga bamulabamu omukisa oba ekisiraani. Agamba Sheikh Ekitiibwa nti ebintu ebyo byonna n'ebirala bingi nnyo bye simenye okubiwakanya n'okubivumirira n'okubitamwa n'okubirengeza n'okubitiisa abantu abalala obutabikola y'empagi esooka ey'ekigambo la ilaha illallah eyitibwa annafiyu, ekitegeeza okumenyawo obutuufu bw'okusinzibwa kw'ebyo byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kyategeezaamu wano amakulu nti abantu bangi basinze ebyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo, basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga balaba nti bituufu bya kukola ki? Bya kusinzibwa. Okiwulidde bulungi? Oba bituufu bya kusinzibwa. Naam, barakallahu fiikum. Kati Sheikh kyagambye wano nti okumenyawo obutuufu bw'okusinzibwa kw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu mu kyo ng'obeera olangirira era ng'okikkiririza ddala era ng'oyimirizaawo okinyweza nti okusinzibwa kw'ebitali Allah tabaraka wa ta'ala kusinza kukyamu era si kutuufu n'akamu n'akeddagala. Agamba Sheikh Owekitiibwa nti annafi kyekitundu ekisooka eky'ekigambo la ilaha illallah ekiyitibwa la ilaha nga tonnamalayo nti illallahu. Ekitundu ekisooka ekitibwa la ilaha
ekyo kyekiyitibwa annafyu. Okiwulidde bulungi olwomenyawo. Agamba Sheekh ow'ekitiibwa nti buli w'ogamba nti la ilaha nga tonnamalayo nti illa Allahu, oba omenyawo era ng'owakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'obirangirirako olutalo nti bisinzibwa mu bukyamu. Ekyo oteekeddwa okukikola bw'otyo. Okiwulidde bulungi? Amakulu oteekwa obimenyawo, mutima gwo oteekwa obiwakanya. Okiwulidde bulungi? Oteekwa obirangirirako olutalo. Olutalo ki? Bisinzibwa mu bukyamu. Bisinzibwa mu bukyamu. Weegendereze mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala, weetegereze bulungi mu dduwa Allah azza wa jalla, osobole okubeera nti obeera musiraamu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba Sheekh owekitiibwa nti kagambye wali nti era ng'obirangirirako olutalo nti bisinzibwa mu bukyamu, mu bubuze, mu bukafiiri, mu bulyazaamaanya, era ng'olangirira olutalo ku buli yenna abisinza nti mukafiiri, si musiraamu wadde ng'esswala temuyitako. Okiwulidde bulungi? Kubanga esswala munnange egasa musiraamu eyasiraamuka mu maaso ga Allah, egasa musiraamu alina empagi za la ilaha illa Allah ebbiri. Atalina empagi za la ilaha illa Allah ezebbiri, atali musiraamu mu maaso ga Allah, ne bw'asaala n'akamala, okiwulidde, ne bw'asaala n'addamu, tagenda gasibwa n'akamu n'akeddagala mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sheekh agamba hafidhahu llahu ta'ala, Allah mukuume, agamba nti anti talina kigambo la ilaha illa Allah, ekyo ekizimbirwako oba ekyo ekizimbirwa ku mpagi ebbiri. Esooka okumenyawo shiriki, amakulu ye la ilaha oba kyetwayise annafyu. Eyokubiri okuyimirizaawo tawhidi, okugamba okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu butuufu, kyeyayise illa Allahu oba al-ithbat. Agamba buli mushiriku ekimufuula omukafiiri butaba na mpagi ya la ilaha illa Allah esooka. Okiwulidde? Butaba na mpagi ya la ilaha illa Allah esooka. Agamba Sheekh ekitiibwa nti obujulizi bw'empagi eno twabulabye mu aya ebbiri eziri waggulu. Aya ki? Sheekh agenda n'agamba ekigambo kino nti eziri waggulu, barakallahu fiikum, naye njagala tukitegeere bulungi nnyo nti aba ategeeza ebyakulembedde, aba alaza mu byakulembedde mu byayise, so si waggulu nti gwotunule waggulu ozirabewo. Kati nga wano ku safa eno gye tuliko eya 28 togenda zirabawaawo, okiwulidde, naye kyategeeza emabega, kyabeera ategeeza. Barakallahu fiikum. Era kakati nga wano aya ebbiri zategeeza Sheekh ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala zeziriwa. Aya esooka eyo gye twakayitako emabegaawo egamba nti faman yakfuru bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa lam fisama laha. Okiwulidde bulungi? Aya gyategeeza esooka. Eyokubiri yeri gye twalaba emabega, okiwulidde, egamba etya? dhalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil. Okiwulidde emabega ddala. Barakallahu fiikum. Nolwekyo zagamba ezo aya ebbiri. Wa barakallahu fiikum. Naam, tugenze ku kiyitibwa al-ithbatu, empagi eyokubiri mu mpagi za la ilaha illa Allah. Agamba Sheekh ow'ekitiibwa nti kitegeeza amakulu al-ithbatu, ekyo kitegeeza okunywezaawo n'okukakasa okutaliimu kakunkuna konna nti asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Anti twalabye dda waggulu, era kakana akazzeemu waggulu ategeeza emabega. Okiwulidde bulungi? Agamba atya nti anti twalabye dda waggulu ensonga ezimugwanyisa okusinzibwa ani Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Kati kyategeeza nti emabega twalabye dda amakulu mu misomo gyaffe egyakulembera oba mu bigambo byewandiika ebyakulembera, alazizza nti waliyo ng'alaga ensonga ezimugwanyisa okusinzibwa ani? Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde bulungi? Kakati kugamba waawalaza
okiwulidde walaza wewa gamba wetwali tulabira oba wetwasomera omusomo gwaffe ku peegi ya namba 11 omusomo gwaffe ogwokusatu kugamba ogwaliko omutwe ogugamba nti kugamba obubuyabuya bw'omushiriku obubuyabuya bw'omushiriku barakallahu fikum awo ategeeza shekhe barakallahu fikum nolwekyo kankaddemu agamba atya nti anti twalabye dda waggulu ensonga ezimugwanyisa okusinzibwa ye mutonzi waffe yatulinako obuyinza n'obufuzi obujjuvu ate nga atufugira mu bwenkanya n'okusaasira okuyitirivu yatutegekera embeera z'obulamu bwaffe zonna okiwulidde yatutegekera embeera z'obulamu bwaffe zonna okiwulidde kati ebyo ebintu ebisatu sheekhe byalazizzaako byebikola ekiyitibwa tawhidu rububiya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe okiwulidde bulungi mu bulezi bwe era ng'ekyo bw'obeera nakyo ekyokukkiriza rububiya wa Allah ekyokuwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bulezi bwe kibeera kitegeeza ki kibeera kikubanja okubeera nti oyo akola ebyo mu butuufu yagwanidde yasaanidde yalina yateekeddwa okusinzibwa yasinzibwa mu butuufu mu mazima okiwulidde kubanga yastahaqa yagwana okiwulidde bulungi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum agamba Sheikh owekitiibwa nti al ithbatu kye kitundu ekyokubiri ekyekigambo la ilaha illa Allah ekiyitibwa illa Allahu ekitegeeza nti okujjako Allah buli lwogamba nti illa Allahu oba oyimirizaawo okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu butuufu empaji ezebbiri annafyu ne al ithbatu bwe zikuŋŋaanira mu muntu aba musiraamu yennyini ateekeddwa okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu nti bw'ozinyweza amakulu nti bw'ozitegeera obulungi n'ozenywerezaako n'oteeka mu nkola n'okugamba mu butuufu obeera musiraamu ateekeddwa okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne bw'abeera asazeewo akubonerezeemuko ku zambi oba ku mazambi ge wagwamu agatamenyawo ebyo okiwulidde bulungi agatakontana n'ebyo wabula obuno obukendeevu bw'abantu obulala okiwulidde kati Allah ne bw'asalawo nti akubonerezeemuko toyinza kusiraanira mu muliro n'akamu n'akeddagala oba ojja kuyingira ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba Sheikh owekitiibwa nti anti ali ku mulamwa gwennyini ogwatumisa bannabbi bonna kulagira bantu basinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka beewala okusinza byonna ebitali ye era ng'ago ge makulu ga la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wakiwulidde eri mu suratu Nahl aya ya namba 36 Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut agamba ki nti mazima buli kibiina ky'abantu twakitumamu omubaka netumulagira abagambe nti musinze Allah yekka mwewale okusinza ebyo byonna ebitali ye barakallahu fikum naam Sheikh agamba nti oyo yenna alina essabo oba omukubi w'ekitabo amalira ebizibu bye mu ssabo ayalula abalongo ayabya olumbe ageme enkuba alina yirizi oba agisiba mu baana ng'agyesigamira oba atunda ebyawongo oba asalira omusingi embuzi oba asalira ttanuulu enkoko oba akuuma akalira k'omwana oba alwana obutakaziikira ku mwana mbu bwe kaziikirwako omukyala taddamu kuzaala oba akuuma ensawo omwana mwakulira mu lubuto lwa maama we ne bagigulumiza era ne bagikolerako emikolo nga bagiyita omwana ow'okubiri ebyo byamenye Sheikh oba abo bonna bonna bamenye Sheikh agamba nti aba tamenyawo shiriki
era aba mushiriku olw'obutaba na kigambo la ilaha illa Allah. Agamba shekhe wadde akyogera n'olulimi lwe naye tekimugasa era tekimufuula musiraamu, kubanga amakulu g'eddoboozi lyakyo ge gamufuula omusiraamu, so si ddoboozi eryereere eritazimbiddwa ku makulu. Amakulu gaakyo gali nti tewali kisinzibwa mu butuufu, n'ategeeza nti ako ke kala ilaha, okiwulidde, okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, era n'akulaga nti ekyo kiyitibwa al ithbaatu. Agamba shekhe anyumirwa obunyumirwa eddoboozi lyakyo nga tafa ku makulu gaakyo, ng'alinga afuuwa oluwa olutalina makulu, taba musiraamu. Bameka abeewaana era abeenyumiriza mu kigambo la ilaha illallah kyokka nga beewaana na ddoboozi lyokka eritazimbiddwa ku makulu? Baalula abalongo nga bwe bakyogera, bafuuwa emmindi nga bwe bakyogera, baloga nga bwe bakyogera, beeyalira kabaka ku ttaka nga bwe bakyogera, bakungubagira amasiro agajjuddemu amasabo ne shiriki owa buli kika, ne basonda ne ssente z'okugazzaawo nga bwe bakyogera. Balina entanga mu miryango ezitangira ebizibu okuyingira mu nju, bakkiririza mu mpewo z'ekika nga bwe bakyogera. Gwakola ebyo ddala ddala oli musiraamu? Kibuuzo. Agamba njawulo ki gy'olina n'abakafiri abalala? Basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, naawe osinza ebitali Allah. Njawulo ki? Akubuuza. Kakati gwe akola ebyo yanukula kino ekibuuzo. Ate nammwe baganda baffe barakallahu fikum bana tawhidi bana aqida, abantu bemumanyi mubabuuze ekibuuzo ekyo banukule. Bemumanyi abakola shiriki ate ne bagamba nti basiraamu, abakola ebintu ebifaanaganako nga bino ate nga bagamba nti basiraamu, afubutuka wali eri munnankani mu bintu nga bino ate n'ayingira omuzikiti oba n'agenda ku musaalo agenze kusaala. Okyolidde bulungi? Abo mumanyi bemusobola okwogera nabo, mwogere nabo mu mbeera zifaanaganako bwe ziti. Gula ekitabo kino kifune okimutwalire, akisome bulungi, akyetegereze. Oba oliawo nga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuyisizaamu obulungamu bwe n'alungama, ng'ofuuse sababu nnene ey'okulungamya omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala oba omuzaana we ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa n'olwekyo eyeesala eddagala ly'obukuumi eyeesandagga, kyategeeza ekyo bakiyita kusandagga. Okiwulidde bulungi? Kati atugambye nti kyategeeza eyeesandagga. Okiwulidde? Oba ery'amagezi amakulu eyeesala eddagala ly'amagezi, oba ery'emikisa, oba ery'obugagga, oba ery'obuganzi, oba ery'emirimu, oba eyeesibayirizi, n'agyesigamira okumutangira ebizibu. Okiwulidde bulungi? Tategeeza nti oli bwe yeesibayirizi nga tagyesigamidde, naye ng'ate akimanyi nti yirizi ekozesebwa mu kubeera nti abantu bagyesigamira ebamalira ebizibu byabwe naki. Okiwulidde bulungi? Tategeeza nti ye abeera awonye. Wabula kwegamba kharaja makhraja al-ghalib a'amma al-aghlab. Okiwulidde bulungi? Abasinga obungi bazeesiba nga bakola ki? Bazeesigamirako zibatangira ebizibu, zibawonye emitawaana naki n'ebifaanaganako bwe bityo. Wa barakallahu fikum. N'olwekyo agamba shekhe nti n'agyesigamira okumutangira ebizibu oba okumuleetera emigaso, oba avunnamira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, oba asulika enseenene ng'agamba nti erimu amaanyi agalobesa, erimu amaanyi agabongoosa endala ne zitapaaluuka. Barakallahu fikum. Kwegamba zikaadi eno gye bakola ku nseenene bagamba nti bagisulika. Okiwulidde bulungi ga Sheikh bw'atunyonnyola wano, naye ng'enzikiriza ekirimu mbu enseenene yeebaamu amaanyi. Okiwulidde bulungi? Kwegamba agasobola okukwata ziri endala ne zibeera nga tezipaaluuka kudduka. Okiwulidde bulungi? N'okwata bukwasa ekiwedde. Okiwulidde bulungi?
kati Sheikh agamba nti oba abasaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyeyawulidde Allah ng'oluzaalo obulungi emikisa obuganzi obugagga obuwanguzi amagezi emirembe n'ebirala oba abagamba nti omukyala taba na ddiini eddiini y'omwami we ye ddiini ye kiwulidde we bali abo abalowooza bwe batyo masakini balabye nnyo mbu mukyala taba na ddiini gyagenda yonna agenda bugenzi oba agenze wa musamize eyo ye ddiini ye oba agenze wa mukaafu eyo ye ddiini ye afaanana atya eyo ye ddiini ye oba bw'abeerewo omusiraamu eyo ye ddiini ye bambi olabye nnyo bw'obeera nga mwoli oba nga bw'otyo bw'ofaanana olabye nnyo kubanga tobeera musiraamu barakallahu fikum n'olwekyo barakallahu fikum Sheikh agamba nti oba abagamba nti amadiini ag'enjawulo makubo bukubo agatutuusa ffenna eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye abo nabo we bali misikini okiwulidde mbugalinga nga makubo agatutuusa ewa Allah ng'atusiimye oba gabeera nga ngoye ayambadde kiragala ayambadde kyenvu ayambadde bulaaka bonna mu babeera bambadde engoye obeera olabye nnyo miskini barakallahu fikum agamba anti mbu ayise ekibuye ali mu kunnyonnyola kali kasembyeyo okuleeta akaabano abagamba nti amadiini makubo bukubo agatutuusa ffenne wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye kakati kyagamba agamba atya agamba nti anti mbu ayise ekibuye n'ayise ewakaliga bonna batuuka ennateete oba mbu ayise eggayaaza n'ayise mukono bonna batuuka ekayunga eno gye tugenda okuziika mwannyinaffe saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire ya rabbi eri ebugerere barakallahu fikum kakati mbwono ye agamba nti galinga nga makubo bukubo ayise eggayaaza n'ayise mukono bonna batuuka ekayunga okiwulidde kati Sheikh agamba nti oba abanoonyeza emikisa gyabwe mu munyenyezo mu mpapula z'amawulire okiwulidde oba abakkiririza mu balubaale Ddungu Kibuuka Mukasa Musoke Muwanga Kiwanuka Ndawula n'abalala omuntu yenna akola ekimu ku bintu ebyo byemmenye n'ebirala ebiyitirivu ebibifaanana byesimenye akimanye nti mukafiiri omubuze ow'olulango Allah subhanahu wa ta'ala yamukolimira n'amugoba mu kusaasira kwe emirimu gye gyonna emirungi Allah azza wa jalla yagisazaamu dda era ne gyakola nga tannava ku shiriki Allah azza wa jalla tagikkiriza okiwulidde bulungi egyakulembera Sheikh kyategeeza wano nti egyakulembera nga bwotyo bw'ofaanana kugamba ng'osangiddwa ng'embeerayo bwetyo bwefaanana emirimu gye egyakulembera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kikakase nti yagisazaamu dda so ng'ate n'egyokola mu maaso nga bwotyo bw'okyafaanana n'egyokola mu maaso ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agisazaamu tagikkiriza n'akamu n'akeddagala wa barakallahu fikum kakati Sheikh agamba nti bw'afiira ku mbeera eyo nga teyeenenyezza kuva ku shiriki akimanye nti talikomba kujjana era obudde obwe muliro gwatalivaamu obugenderevu n'obugenderevu ne bw'afiira e Makka ng'avunnamye ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira ku lunaku lw'ejjuma mu mwezi gwa Ramadaani okiwulidde anti ebyo byonna bigasa musiraamu tebigasa mukafiiri Allahu akbar Sheikh agamba tagumaazibwa ekyokuba nti yeeyita oba ayitibwa seeka oba haji oba hajati oba musiraamu oba sahaba oba jama oba yaahe ekitaasa omuntu mu maaso ga Allah azza wa jalla simanya abantu ge bamuyita olw'obutamanya byakola nga yeekwese wabula ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamanyi era kyalaba mu mutima gwe kyekimutaasa oba kyekimuzikiriza Sheikh agamba nti kasita okakasa nti okola shiriki
matira nti toli musiraamu wadde tewali muntu yenna amanyi bigali bye wassa wansi w'ekitanda. Yanguwa mangu nnyo weenenye. Gwe tolaba bano abannanfuusi abeeyita abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amanye ebiri mitima gyabwe n'abalimbisa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Okiwulidde eno suratul Baqara aya y'omunaana. Allah agamba nti ne mu bantu mulimu abagamba nti bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero kyokka nga si bakkiriza. Mbu wali ewa musiraamu ku dduuka kyokka nga mu dduuka lye mulimu kasenda baguzi, oba nti gali amaka ga hajati oba haji gundi kyokka nga mu maka ago mulimu essabo oba obuyumba omukuumirwa empewo z'ekika, oba nga abantu bakuyita sahaba kyokka nga mu mane paasi mulimu ejjanza ekkalu erinoonya emirimu. Allahu akbar. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti musiraamu abantu ne bo bamuyita omukafiiri, n'omukafiiri mukafiiri abantu ne bo bamuyita omusiraamu. Kanono kakulu barakallahu fiikum. Omuntu ayinza okweyinula naam ng'alaba nti abantu bamuyita musiraamu, okiwulidde bulungi, kati ne yeeyinula n'alyoka akola gasiya wa shiriki kafaako n'ali wa shiriki okukamala obukamazi olw'okubanga abantu bamuyita musiraamu. Okiwulidde bulungi. Oyinza obutaganyirwa n'ekyo abantu kye bakuyita, ye Allah akumanyi embeera zo. Okiwulidde. Kati Sheikh kyakugamba wano nti musiraamu abantu ne bamuyita omukafiiri, ye abeera musiraamu mu maaso ga Allah, ye amulaba nti musiraamu. Okiwulidde. Mu ngeri yemu n'akulaga nti ate n'omukafiiri aba mukafiiri, abantu ne bo bamuyita omusiraamu. Ye Allah subhanahu wa ta'ala eyamutuma okuba omusiraamu yakimanyi kyali. Okiwulidde bulungi. Era bw'abeera mukaafu ye abeera mumanyi nti mukaafu, era mutuufu abeera mukaafu. Abantu bonna ab'ensi yonna ne bwe beegatta ne bagamba nti musiraamu, tagenda ganyirwamu n'akamu n'akeddagala. Barakallahu fiikum. Nolwekyo Sheikh afundikira ng'agamba nti nsaba Allah atutaase obukafiiri, atukuumire enzikiriza zaffe, tumusisinkane ng'atusiimye. Nange we ŋŋambira nti nsaba Allah ow'ekitiibwa azza wa jalla ayanukula edduwa za Sheikh ezo zaatusabidde. Okiwulidde. Azaanukula ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Olwaliro katukomaawo bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi, tujja kusinkana omulundi omulala. Nenga tubasaba baddu ba Allah azza wa jalla ebitabo bino bannange mubiteekemu ssente zammwe bisaasaane. Okiwulidde bulungi. Mu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abaddu bino ebintu bye twogerako bannange bye bawangaaliramu, ate ng'oluusi abalala ekyennaku tebakimanyi. Okiwulidde bulungi. Kubanga abakimanyi weebali, naye ate abalala tebakimanyi, tebafunanga mukisa gutegeera nzikiriza eno. Bannange barakallahu fikum, tuyambagane bibatuukeko. Assalamu alaikum.